Okay, Mukunja. Okubidde jjajja essimu sooka otuwa amawulire. Jjajja ki? Jjajja wa abajjajjaawo, jjajja wa Sheebah. Jjajja wa King Sheebah ebimu kwensinzidde omukubira like funye essimu okuva waliwo mukwano gwa tabadde mukwano gwange nnyo naye follower wange ali UK. Nangamba Mukunja okimanyi osobola ozannyira mu bintu bya King Sheebah oyo n'owunzika ng'oli mu kkomera. Akuwadde ensonga ey'essimba oba kukanzekanzemu n'otya. Twogedde ku essimu twogedde ndowooza essaawa nga nnamba nanyinyonyola nangamba yali ayiseeko mu kyempitamu obudde buno yali ayambyeko ku muntu nga omuntu alinga ataliiko na babe ku luvannyuma ennyo then buli muntu n'atandika obeera concerned. Kati nangamba embeera Sheebah mwali essaawa eno ku bantu kubanga aŋŋambye nti ekyo Sheebah kyali essaawa eno okulaba ng'ali ku kkubo ate ababadde bamuwaga bamusudiya bamuteekamu ebigambo naye tabayo ne beefuula essaawa eno nti tebamulaba. Nanga nti kati abantu be bamu bwe batyo asobola okumulondoola ne ku kkubo kwali n'abaako kyamukola kubanga baba bakimanyi nti emiswiba gyonna ebizibu byonna what is not for the doing. Ezo essimu za Nokia ezo simeeyisamusaswe bikoze bitya. Mukunyamu obadde okyatunyumiza. Nanga nti kati abantu bwe bati asobola nolondoola omwana oyo n'abaako kyamukola. Bw'amala okikola of course aba kushuwa nti Mukunja gwe bagenda okukola ki. Ng'obutambi bo tebalulaba nti Sheebah obudde buno kyetwala. Anti kyetwala yes. Nga tannafuna kizibu kisinga ku ekyo kuba ne gyali era abamukwata video nze bwe ndaba ku mitimbagano owulira oli agamba bannaye Mukunja oyo yabadde ne Mukunja mu nnyonyi babadde kata yo yabadde ayimba bitegeera. Okya video ezisinga mulimu gaayi omu gwatambula naye. Omulasita amuli kuki alaga yamupiica n'omupiica oyo gaayi. Era oyo gaayi Mukunja. Oyo gaayi twandi mututte Mr. AIDS. Taira yangambye kadansa ako. Bale kwebyo. Mukunja. Wabula kyenzudde mu bintu bino mu kutambula kwabyo. Ndaba ennaku zino okolera nnyo ku pressure y'abantu. Tokolerera ku gwe nga Mukunja oli gwe nali mmanyi akera ku makya n'agamba nti weba oba nfu eba naye ennaku zino waŋŋamba okuta Sheebah ogenda ku street pressure y'abantu. Okubidde jjajja ssimu pressure y'abantu. Tokyetegerera. Bwe bakuwa amagezi si kirungi nnyo kuwalaza mpaka na mputu buli kadde nti gayo okusinziira ku kyannyonnyodde aŋŋambye singa omwana yafuna obuzibu kyangu nnyo poliisi ye Uganda yannyonnyodde nangamba poliisi annyonnyodde ekintu kye yayitamuuko nangambayo poliisi ye Uganda ejja kujja ekubuuze yakuvaako atya wamufuna otya nga gwani because abantu balowooza kati abadde mu custody walina ebbaluwa emukuuma kaakati woba omukuumye ebbanga lyonna lwaki kino kyaba okitegeera mukyala wange mba nino bane ebbaluwa kati gwocha onalayika akyali muto tagendangako ku poliisi awo oba mu kkooti wali almost ng'ebitundu ng'ana naye ng'emisango gyabwe bw'oba ogyekennenyeza tebaali tebalina musango kitegeeza basobola okutwala olw'embeera yonna kyali aŋŋambye gwe okimanyi n'okubeera ne Sheebah ambuza wafuna ebbaluwa obeera naye nemugala saagifuna kuba namusanga ku kkubo naŋŋamba gwe okimanyi ekyo kyokka kikusibye kubanga bakubuuza gavumenti ambuulidde naŋŋamba mbukiringa bwe basanga omuntu ng'alima oluguudo ku kyalo n'olaba oluguudo nga lubi obasala amalodi ng'ekampala wola enguudo we zitubonyaabonya gwe n'okeera n'okwata akasenteko n'oleeta tulakita ne mutandika olukola naye kaakati lwaki baba bakusiba ng'otereeza kkubo erinza n'ofiiramu omuntu naŋŋamba kati wabinnyonnyodde omanyi buli lunaku lwaki nenyumiririza nnyo mu King Sheebah buli lunaku nina kyenjigayo nga nali nina oba nga nnakiyiga naye nga omanyi okuyiga kw'ensi tekuggwaayo kati n'ekyo nkiyigidde ku King Sheebah nti okubeera n'omuntu atali mwana wo ate wala n'omwana wo bagaleeta ebbaluwa eraga nti obuzaale biki mune ebiba mu mateeka kyali wabiŋŋambye nange sibimanyi nnyo
naye wenkigere singa we tuzaalibwa muzadde wo tebamukaka kukola ki kufuna birth certificate okitegeera bangambye newe bakukwata bukwasi ng'ogenda kwetuga gavumenti poliisi ekusiba naye ku bulamu bwange ani ansalirawo wemba mbukooye mbukooye obulamu bwange mbonyeebonye nnyo kanfe nkutta omuguwa gwange ku kasente kange ngusibyeyo waggulu neetuge gavumenti enkutte ne poliisi ensibye oyogenda mu kooti ole nembe n'emisango wangule nti nina okwetta oweeyo omusaayi oweeyo obutaago ensigo oleme kufa nabyo so abwakunywa baba baagala nsigo kubanga gavumenti esobola okulaba ng'obonaabona n'egaana okuyamba ate si buvunanyizibwa bwayo okuyamba era kati lwaki buba buvunanyizibwa bwayo okuŋŋaana ekintu kyayo kati lwaki buvunanyizibwa bwayo okuŋŋaana okwetta anti oli kintu kyayo property yayo naye mu butuufu bingi nno bye tutamanyi mu nsi bwakunnyonnyodde ebyo byonna n'osalawo okubire jjajja n'okufuba oluganda nsazeewo kati kale atuli ku wanda boyigi mwena gye lusizi okubanga mutulaba hanito live gemanya gange pay attentive naba ate gwe subscribing edda njagala kuba nga nkwebaza okuba nga otugubira here and there tuli ku nsonga ey'omukunja tasira n'abasuubiza okuba nga olwayo nja munoonyaako atuwulire at the state amwali essaawa eno but of now njagala kuba nga tuyisizaamu ddala ate tumanye ati ki ekiriwo asaidi zeeyo soda tugende maaso mukunja obadde okyatuka olina kyomubuuziza nti bw'amaze okukubirwa essimu eyo kuva ebweru eggwanga naye n'osalawo onoonye kuba oluganda neŋŋamba kanoonye kuba oli gwe twali naye eri jjajja eyakuza Sheebah entebe eyo ye yakuza Sheebah okuva nga Sheebah wa myaka 6 paka Sheebah we yatuuka n'akola ki n'awagguka njagadde okubira maama wa Sheebah naye tolinawo simanyi nawe osobola musanga essaawa kasenge yakuwa namba kati giwa omuko wagiwetayira nensalawo neŋŋamba okay kankubiraani kankubire jjajja bimukubye wala nnyo nnyo jjajja abadde tannaba jjajja mukunnyonnyola nda aŋŋambye waliwo eyandeetedde wano essimu naye mwe abantu bazibu Sheebah waakola ebirungi tebatwalira jjajja masimu bimulaga naye wanywedde omwenge n'agwa ku kkubo n'akola atya ne yeekola bitya batwalira jjajja wa bazadde ba Sheebah amasimu kati jjajja ngaye bamutwalira essimu bamutwalidde essimu ne bamumulaga buli kimu ng'akinnyonnyolanga Sheebah waakikolera mbonamulabye akutta akacupa ka walagi anywa simanyi ayambadde byonna ng'amudescribinga okuva jjajja byonna n'abinnyonnyola naye nga byonna still owulira nnaku jjajja yatugambye kimu mumutambulizeeko amaaso bw'amala okukutuka n'afa ffe nga mutugamba bo balinda mulambo lwaki jjajja tomugambe nti lwaki omwana ono tetumuzza sikitegedde lwaki jjajja tomubuulidde nti oba omwana addizibweyo omukomyewo eyo ewa jjajja olwensonga ye yamukuza ayagala kuba jjajja akunnyonnyola ekigambo kimu jjajja wa Sheebah agamba nti ebyo byennyini byakola eno n'eri era bwabibakola ekibi kiba kikyo ekitegeera anti ate si yazaala Sheebah era alina maama we ne taata we of course maama yeyita naababanda ekitegeera golooza lwaki obadde ng'ondaba nga Sheebah akola byonna byakoze oba amputudde empi oba akoze atya n'olaba nga nnemerako nga nnemerako ne mugamba Sheebah kakkana cause nze mbadde embeerawo nga obitunuulira n'ogamba kaakati bali bakugamba yabeerangayo ng'ali bulungi alya buli ekyokulya bamulabirira ng'omwana omuzzukulu ewaka naye ye bukya buki nga tewali gwayombye naye tewali amukoze eki n'abagamba kaŋŋendeko okombuzeeko ku taata emmanga kaŋŋende mbuzeeko ku senge emmanga n'agiwa amaanyi tebaddamu yadde omulabako yadde omuwuliza waliwo jjajja akantu kayogedde n'agamba nti ebimu ku bizirabika okuba nga bye bisikunda Sheebah okubeera mu mbeera etyo wamuteekamu kali akafaananyi k'okuba nga mumwagala namuli mulaavu komenti ya jjajja eyo gwosobola gimulungula otya ekyalaavu tekyajja
tekyajja nti twali tukyagala kibeere bwe kityo wabula kyali for the benefit plus Sheebah kyali Sheebah ali akifunamu ate Sheebah akadde nze we namusangira nali sirina nnyo maanyi gagamba nti oba bwongo nti nasoma nnyo njabeera awo mmutegeere nti tumutwale oba mu rehab oba tumutwale ku basawo abaganda oba tutwale bapasita bamusabire wabula nze namusitaadinga nga bw'ali ne mulaba nga olwedde ye ayagala love era nga omugambako bya love jjukira naga twasanga Sheebah oyo nga esooka Sheebah tebamuboggolera Mumbejja alimu embeera za Rema webale kukimanyi abatakimanyi naye bulungi era bangi abatakimanyi abagenda otomera osanga bali okuvuma ate ffe oba asobezza oba tasobeza ne bwajjanga enjala emuluma n'omuwa emmere tomumanyira aba alina okuvuma bw'aba ayagadde era bw'amala okulya n'abireka awo tolina mugambako nti Sheebah n'olekawo ekyokubiri mumbejja nnyo bw'atyo Sheebah omumanyi ekyokubiri Sheebah ekisoose nga Sheebah takola ki tagambwako mumbejja tasobya Sheebah ekyokubiri teekawo alina ebbuba mu full swing ekyokubiri ekikulu mu byonna Sheebah tasobya okitegedde okusobya kati okubeera ne Sheebah olina beera naye nga kati twatuukanga ng'olina obutamukambuwalira naye ng'ate oyagala akole by'alina okukola nti bwe twagezaako mukambuwalira olwo naakamufuna ebiseera ebyo ne Anti Shifa bambi yalinga nnyambako nga kati we twagezaako nti kumuboggolera era ye ekyabawula ne Shifa mu bukambwe bw'ekika ekyawaggulu nze Sheebah namulabanga yatuuka ekiseera ng'alowooza Shifa ayagalani mukunja kati ng'alina abuba mukunja ajjukira anti obulamu bwa Sheebah tayagala kitonde kisajja kiriraanye era ye ng'agambirawo kitonde kikazi yalowoozanga nti ono beeyagala era kakasalaba era bano abaguddemu obugwi nze mbeewuunya Sheebah agenda okuva ewa Shifa nga tebakyakwatagana nga mukunja waali mukunja bw'atabaawo bakwatagana ne bagenda ku live mukunja wadda Sheebah n'anyiiga yayagalako n'omumutema endabirwa omumanyi kakati ebyo byonna ng'olina okufunawo omuzannyisiza bwe twamuzuula nti kiri ebbuba mweriri ayagala some kind of love kati olw'okuba nze nali mwetaaga nti ekizibu ekyaliwo baali bamutandisizza eddagala ng'olina oyiiya buli kakodiyo k'osobola amire yes oba kugwa mu love oba kukola ki ng'ekyo olina okwewaayo ensi ekuvume buli omu akujajinge nga waayagadde then nga nze mmanyi nti bajja kunvumayo okuba banjajingeyo kuba bambagamba ng'ekyo nakyo kizolo ekyo kizonto kyebaka ku mulalu nga mmanyi n'okubeera eyo ku social media n'obaako ensonga gy'oyogerako nga ndala nyo najja n'akugamba najja naga nawe zolo totumalira budde kyebaka ku mulalu naawe olina ky'ogamba eggwanga waliwo yagambye tumukunya atannafuna Sheebah naye yali yeetaaga mutwala mulirago naye kati nze ng'omuntu byonna waliwalobula naye ng'agamba atiri abeera na mulalu nga si mulalu naye mulalu lwakubambu ye ategeeramuko akati n'okusingako oli kati anti kati ebyo byonna kati byonna nze nali ate nina okubigumira nga nkimanyi tebijja ba bya lubeerera nga nkimanyi akadde kagenda kukya Sheebah awone nga bwe kiba yekimuyamba nze ofuuka omulalu yekiyamba ye addemu atereere nakikkiriza naye nti ate sitaani ate watima ate like we nakigumira kati simanyi Uganda oba eyagala ki we nagumira eyo embeera banvuma we butuusa amaze otereera era oli naakuvuma okitegeera ate wazeemu n'akyankalana era ne bakuvuma kakati sootuuka ndi bubi nnyo nnyo nze gwolaba sikyalya abantu bagambanga oli ye banka y'ono kati capital ono kati amaze ebbanga ataliiwo kati yekizibu kye tufuja eky'amaanyi nti banka yavaawo wano eri kukuba etambula naye abaagambanga nti eri banka bagirese ebere kukuba ezo etambula bweti kyokka nabo bakaaba obwavu mu kifo ky'okgenda bajjeyo banka nabo bagiteeka ewaabwe
basene ku ssente bafuuke bagagga. Kati Uganda blood mugigendeko mpola. Uganda mugigendeko mpola temugipapirako nnyo etomeza. Akyali ku street omuwuliza kamera zo zimutambulirako. Nanti kati era nze wenva wano kati jjo nabadde kampasi leero sisomye nkedde mbudde businga mbadde twogera ne jjajja wetwogera ne jjajja wa Sheebah wetwogera anyuma asanyusa. N'okusoma tosoma ng'ogera ne jjajja. Leero tebaddeyo, leero sibaddeyo na lecturing. Leero sibaddeyo. Lecturing. Nammwe abaabisoma ennyo ne mubiyiga mubonaabona kati saagala mwefuula ababitegeera abantu. Senga obadde kuwaayo bwe wabatereeza sooka weetereeze. waayo emwogera booso tindo Nona yagagala waayo musibe. Ekimanyi twade musabiddeyo ekifu. Oyo musajja amusabiddeyo ekifu. Mukunja yansesa mbu yali agoba ku Sheebah mutwala ku ssomero. Negamba kati wasome kino ezotwala ku Sheebah. Naye ate ku mukunja gwo nze olaba kati you guys tubeere bakakamu. Tewakyaliwo ekintu kye nali nsobola baga nti nsobola okukikola ku lwa Sheebah nekitatuukirira. Nze okusoma nedda. Wali nali mbikiriza naye okusoma Sheebah yali agenda kuddayo okusoma. Ensonga zange nga nnya. Esooka. Kati gwe let me for the telling you Sheebah bw'aba ekintu kye mmanyi mu ekisinga okuba ebizibu byali ebi ku bulamu bwa Sheebah. One, Sheebah okukeera ng'afaananako nga wabadde afaanana. Ebyali bisoboka kwa challenge. Ekyo ompeerako obujulizi ffe twasanga Sheebah ng'ebigere byavunda. Of course. Nga bivaamu amasi. Nga mubeera ku seti nga mugobako enswera bwe muti. Yes. Nga Sheebah engalo zino ziringa ze bakwata ne bateeka oba mu kyoto ne bazitemerako ebintu bya bbulaaka. Ng'era simanyi nti buli kyanaatuuka n'abaako ng'omutunulira sikiini ye ng'aliko leeyaazi oba nga mmeka. Ndowooza ebyo okusula ebweru okwebaka kasasiro. N'obutalira mu budde ebirwadde bikolamu omulimu. Kati ng'ovudde ku ebyo Shifa eyasooka omukebera nga biki ng'omwana waliwo ne byetasobola kwogera bya kikyala nnyo. One, ekyo Sheebah n'akituukako ne bukya n'abaali bamwenyinyala be twagambanga nti bambi olina following Sheebah muteekeko ku channel ne agafa abalalu abatunula bati gambira ddaba anizi teyali ng'oli agamba abalalu abatunula bwe bati tebabeera ku channel zaffe ne batuuka ng'ebyaddala buli muntu tubeere bakaka mwani abadde essaawa nakyenyinyala Sheebah. Ekyo ne kiggwa. Tasika ey'okubiri gyenga nti buli kimu mu bulamu bw'omuntu bwa Sheebah kibadde kikyayinza osoboka kwe kulinnya ennyonyi. Yali mu bimu ku bitaasoboka. Mmwe temumanyi pressure yali ku nnyonyi awo. Anti njagala okulaga Sheebah ne lwe twagirinnya lwe twagenda aliwo we mutuuka nga buli omu ogendayo wekka simanyi bakuggyako ebinkumu kuno simanyi n'osayininga simanyi n'okola otya buli omu agendayo ogwo. Waliwo we baba batwalanga nga amala gwe bagadde eri. Anti nkulaga firimu yali awo gy'otamanyi. Era nga nze mmanyi akadde konna batugamba muddeeyo. Mumaze tusiibula. Nze nno we yatandikira okunkangira. Waliwo omuwala gwe yasabula nga twambuka ne kwe yapoteka twakatoka na gwe yavuma namwa ne lisiira. Abali be yajja naga mukunja mutuuke bulungi baby boy ya muvumba ati ayasamaki oyogera nnyo n'amulabisa mu bantu mukunja nze ensonga zange zimpa Sheebah talina bugumiikiriza obukola ki tugeza atula mu kibiina ate jjukira mukunja abeera awulira nnyo emirembe ng'ali wano mukunja ali wali mukunja ali makerere Sheebah omutute muli emikono oba wawona w'omutute oba okuyiga okusiba ddole toliiyo teri agenda mukuuma ddakiika ezo. Sheebah waba mu bantu abangi afuna vibe newemba siriiwo sezira vibe ki vibe ey'ekisiru ey'amagezi tagifuna ng'ali mu bantu. Waliwo ddi twaliwo evulu kwe tugenze nga Sheebah ne tumulekerako abantu ye ngawa Sheebah oluusi we tubadde nga tutambula ne tutuuka ng'abantu bamuyaayaanira obuzibu bwe bamuwaana aba soda kyagamba nti awabeerawo kaseera kati ate baba bamuwaana Sheebah se baagala obutaala. Sheebah ayagala nnyo obulamu yavaawo ku stage otwali ku gundi wanene ku gundi Jose Kyakala nangamba soda ondabye abantu bakubye enduulu bwe bati nempulira essanyu. Sheebah ayagala ekimutabangula ekimutabula kwe kubanga akyanyumirwa nabo
kati nze oba n'alabayo omuwala zampadde nyumirwa. kati ye ayagala abe n'abavubuka bamusitule beekubye ebifaananyi bamukole batya byonna naye nze sirina baayo na muwala yenna oba musanze eyo yadde omuwala okunkubira bino yaga era bambi neetondera abafaanizi bange abamu tebakimebe tubadde nga tusanga mbivulu tuba tuyingira abawala ne bannengerera bannaye mukunjale ne mugira bwenti okitegeera twayita omwana n'agamba maama kati ennaku zino nga takyasoboka kati siimunnyonnyole ndi nno obwakabaka bututwala embiro ng'omuwala mulabira eri ng'aleeta ze hagaze ne mugirirawo bwenti ne mwewoma nenkole kati bambi abawala nga bamanyi mukunja yeeraga kitegeeza osubiddwa bimaama mu ere kumbe obeera yandibadde ssaawa eno abaana wandibadde oli haji bibaawo buladi kati naye oli makerere embalaasi kimanyi Sheebah taliiyo bali abawala b'emakerere banaye era Sheebah singa abaddewo bali empize bandifunye bandigenze va campus nga tebalina mumanyiko takuba abalala naye Sheebah takuba muntu mulala abonereza wuwe bw'okola ensobi gwe gwawa talina budde bukuba gwatasaabula bukunja we tewamulaba ekkata takuba bali era n'ebyafaayo bya Sheebah nga sinnamulaba ku kkubo kwe yabeeranga eddalu lya Sheebah terikuba bantu era y'ensonga lwaki yalina tumulowooza mbu Sheebah obuganzi abufunye kati nga ndi naye jasa afunye buno bwa nti n'agenda waggulu mubire naye nga naawe watono we yali okumpi Kibuye Makindye Nabisaalu Katwe Sheebah yali muganzi nnyo sisobola nakuddawo neewanire ku bantu munze nafuula namusanga olwedde muganzi oyogedde ekintu kino onjukiza statement gye nasomye omwana yagambye nti Sheebah aliko empewo enfunyi n'ez'okuganja mukunja omaze okuggyako Sheebah empewo abaana abo balimba wamuggyeko empewo enfunyi n'omusuze simanyi nze nkusomera comment mwete mu following nsonga za Sheebah wamuggyeko empewo enfunyi n'omusuula awo empewo enfunyi kati eyagambye kali ate oyinza okulaba eyabimugambye ali ku kyeyo n'omugamba asinga muntu ali ku kyeyo abali ku kyeyo abo nno bakyali bange mbaagala nnyo mbawe ekiteewa naye mubaamu oli ate avuma mukunja n'omugamba naye kati gwe obanga omanyi n'empewo gye bazijja nti ku balalu aba bakukuba babako empewo enfunyi ki ekyakutwala eyo bonaabona mu kifo ky'okgenda wano okumpi ku nguudo z'e Kampala n'ofunayo omulalu n'omuggyako empewo enfunyi n'obeera wano akusobya n'omwetondera nakkiriza gwe amwetondera nga ate yakusobeza bayita mukunja togenda ekyakawunti akawunti za Sheebah oggala zaaki waliwo vidiyo gye wakoze gye n'ogamba ogenda ziggala oggala zaaki mwadde muzeetaagisa ki bibeerewo nga history byafaayo nti King Sheebah yaffe weewano yakikuba kuba waliwo neyampadde yajja neŋŋamba era after all Sheebah abadde ezimu si yazirwaninga mukunjira nga yazirwaninga lwaki ozijjawo anti kati otuuka buli we zibeeraawo nga tekati tugeze ekintu tuti kubadde gendako owaka wa King Sheebah essaawa eno King Sheebah tikyali ssuubi va ku bino bye tubaddengamu neyeekyanga n'agenda ne munona kino ate kirala kibi bino bya ddala era waliwo n'agamba wandirabiddeko nti amaanyi gagalaga wano wayinza obbaawo ayinza omufuna era niko beera naye atleast ojja zimuwooyo kati kankugambe kati ekyo kakinyambeko kigende bugenzi eri buli muntu naye ebintu bino abamu ani oyo awogganya gundi iba naye nga nfunye ekizibu mu gganja namme muno nekimanyi sawundi waawo abakkiriza alioke kanyambeko mikwano gyaffe obuzibu bwe Uganda bwe tulina buli muntu ayagala abeere looya ayagala abe jjaaji ayagala abeere journalist ayagala abeere researchist ayagala abe motivation speaker ayagala abeere advisor twewe emirimu mingi kati ekyo kikuleetera okuwabula ku byotategeera n'okwogera byotategeera naye olw'okuba oyagala buli kimu obe nga gwe mugole gwe emperekeze gwe metroni gwe asala keeke gwe agabula emmere kireeta obuzibu bujja butya let me telling you the truth King Sheebah temulowooza mbu we namusangira teyalina akawunti zaaliyo zaaliyo mumanya ge bajasa bamufuna ne bamuggyako ka content akati ne bamudrop akawunti kyokwali egundi bamuyitanga Elvis Tazan yalinga ekola content wa King Sheebah yekka
ngagenda namukwata manyaga Elvis namukwano gwange royi moja bwe yayokya leta kabaka mwanga kati soda nawe tukeera gwe mwenna yenna abafunye Sheebah noga nti mulina tukuwaka awoteze mu myezi egi osobola banga tosobola nga tolinaako video ekola 10k views bwemba nimba mukama nsonyi ati ensonga nze kumpa ensonga mba nkunyu omuntu otulendinga tegaba maanyi g'akawunti nfunibwa awo oli mutuufu wabula kikyowa abantu okategedde bulungi bangi abalina akawunti nga zirina following miliyoni mubalaba nammwe naye nga bw'otuukayo views zikaabye otuuka logaa naye ono bano bafolowa baalina ne views zino okategedde kale mukunja kyekyo kyenga nti ne woba ozaagala ojja n'enzikuwa sizirinaako ozigaba ate nzirinako nzeetaagisa kati njiteeke mu simu kati njitwale kati gw'oyagala kitegeeza gw'oyagala bana kifaananyi kwewaanira eyo nga Kenzo bwe yakwata award n'agiteeka mu museum tukuume ebyafaayo kati nze kandeere museum nkuume nani okwonoona ekyabugende bukyengopo sitinzeeko bunnudusi sisobola tukuuma byafaayo nti Sheebah sisobola kati nze nawaako Sheebah essimu nga sinnamugulira neyo gyasembyeyo kusuula nawaako Sheebah essimu nga akyasula eri wansi ku Black Gate ngenda okugikebera ng'agenze ku live nga tamanyi nti ali ku live ebiseera ebyo nga wamulekerako ddala yakuba omuko yanyiga muka live nga takamanyi kati nga ali bwerere nga we yazaalibwa naye nga kamera ekyatunudde eri nga tannagizza mu selfie kamera okitegeera ng'era kwali kati nga bw'agitunuulira alaba biri eri kati ng'alaba kiri ekisenge ayagala yeerabe kati ng'akyuka naye obwana nenzira mu kadinisa bwe nti nebuuza ng'aludde munda munju ngenda okutunula nga firimu eri mu nju wakyuka kati nga wagitunuza wali n'alengera ng'alaba ebiri wali ng'atambula akyuka agende wali ebe ng'eraba ye wali kati agenda otuuka wali ng'ate eraba biri eno gyavudde kati natwala obudde nga mmanyi ali jasi ku nomo kamera sitali ku yekwata kanudu mmanyi ali ku nomo kamera kumba omukulu yakumye dda omwoto era ng'abantu kwe bali naye nga tebalabaani okitegeera natuula nenanga mukama walaba simu wetegereza kanudu ke yali atadde mu maaso ng'ofaayo nnyo esoda wanaye ati kuba mwakafaananyi mukunja live gyali ekumye yali eyonoona n'oboolera ne mukunja naye yali akyaliisa amaaso obudde bweyalwawo ng'akyegereza ng'akyalaba kanudu wali kanudu sooka otunyumize ki kyewalaba obuddo anaatera okubuuza nti yalinga buluke ne Sheebah ali smart Sheebah wamutunulyanga n'enkwawa zino ziba mmwe kati no Sheebah ali smart n'omuntu wa wansi sooka otukubira ekifaananyi soda sebo mukunja amwenya namu kuba kyeyalaba njagala tumalirize wamma teri kumaliriza nabirowoozaamu neŋŋamba essimu ababa ng'agitadde mugoni muserefe nga yeeraba okitegeera kati bukyenkya nenkuwa akawunti ya King Sheebah nze kati ku Sheebah nsomeddeko ekisolo kye bayita omuntu nga nze Silimu kati abantu nze mbayize tebabanyongerera mbamanyi nga ndi ne Sheebah oyo nti ndabye abantu nti kati oli ayinza n'okukaayana batuwe akawunti ne mugimuwa ne bukera ne kufulumirako ebintu ebitagasa era ensi neevuma mukunja olw'okuba kyayawukanye naye kati kitandise omulagamba nti ogwe wamutaddewo yes okategamba gwakyagina access oli kifaananyi kati kyekyo kyendi okulaga nti era ensi tekukkiririzaamu ensi enzike lwako mbuuza mwe ekizibu kiri kimu omuntu omu wajja n'avuma mukunja abanga ayagala olowoozesa ensi nti endowooza yensi yonna erowooza nga ye anti era bwe babanga abangi bakukkiririzaamu era ne bano tosakola nze novano mubaze n'emmotoka gye wagula njirabe nako gyewagula mu King Sheebah ne poloti naye ku byenkoze ku Sheebah ne webukyanga nina nakuba sina naba mu bupangisa buno buladi
mwijesa Abannayuganda lwakuba mulina obulumi bwammwe woba olina obwavu bwoyo ifa kati nalabye nino gwe nalabye agamba mwe bikadaama bulijjo ebigamba mbona Sheebah mumuyamba nnyo mbe kati mukunja asaana oggula emmotoka mujja kudda wano nga mukaaba muli binaku nga ssente muzimalidde ku King Sheebah. Question, yali kadaama ezize yaziwanga Sheebah kuba munaku tukkirize alina bizinensi nze mutegedde yazikuŋŋaanya atandise bizinensi ani gwe tuliko bugamba alina bizinensi ani gwe tubaddeko bizinensi y'ebizigo ebyayo ky'omukazi eyani akitegeera omuntu awaana alisisi ye n'ogitunulira mbugundi ogenda kwavuwala oyambye gundi nga gwe ekyakwavuwaza wamala yamba gundi n'omu ayita mu mafuta Katonda atutegera entuuka ez'enjawulo. Let me telling you buli muntu Katonda yamutegekera ennema ye kati ate kankugambe nze akantu kenkoze ku King Sheebah newe kabeera nga katono katya nti nakakola nkajja ku mutima era busobola okukyenca Mukama nampa empeera okitegedde n'ofunawo emmotoka mu by'okusaaba nebukya nze neevuga bulaadi neevuga gundi muleme kunteeka nnyo okubeera muyimbi munaku nabagamba ekintu kimu bambi nali neevuga nakalya nevuga ndi mukunja gwe mutagenda kuliisa nkoko nga neekwese okitegedde kati we naali ekifi ky'enkoko bagenda gamba akiridde ku Sheebah nze ondaba bulaadi wange bwe mba nfunye ekirungi kyange ngenda kukiserebulatinga nga wensobola tosobola kumpa amateeka nti nguze enkoko ngirye bwenti okitegeera olw'okuba gundi ogenda kwogera nze newe nfuna Range Rover kati essaawa sisobola gamba ate kakati Range Rover yange kaŋŋambe abantu Range Rover ya soda oba ya Hanis nze nvugamu buvuzi nkeera kola pati tombulira bya kisiru byo nonsense wo yakukalakata twakugonzeza temukunyina kati anti biri bwebiti biri bwebiti wulira okufa kwe kuli twawula soda wuliriza bino okalakata kwa mirundi egi nze nzikiriza ewerayo abantu abawera 1,000 n'okusingawo nga wakwata bwati essimu ye asobola ovuma mukunja ebivumo 9 nampa n'ennyongeza nanvaako n'akwata mu 7 n'amuvumayo 10 n'akwata Bobby n'amuvumayo kyokitegeera naye ng'omuntu oyo singa Mukama amuwaayo echansi n'omuleeta tondaba nti ndi kasajja katinitine bwentu sirina bulungi nnyama ku mubiri n'omuteeka awo nga asobola obutavaamu yadde ekigambo ate n'ekirala ndabika nsusse nnyo okwatisa abantu ekisa kati mukunja oli omutuufu alabika twamukweka waliwo omukunja w'ekiwaani aliwo badde nyamukunja omutuufu azuukiremu mbalaba mutandise okummanyiira mbalaba mwagala tandika kummanyiira era njagala okubasaba nga nsinzira ku eno kyano atalina data funa akuwola mu muteeke ku masimu mbalaba mwagala leeta fujjo mu kibuga wano Kampala ate nga wendi never naligaana eryo fujjo eryo fujjo mulikola nzikiriza nze olaba buladi wange nze okunvuma leero n'onvuma enkya n'onvuma ku Sande n'onvuma ku Mayi n'onvuma biki embeerawo nga nkutunuulidde nga nzikiriza nti njoga kubanga nja kuyita mu mutima mulungi nkugambe onvuma ndi wa mutima mubi sikoze kino ku Sheebah nkubuuze we nali ntandika okukwata ku Sheebah twawandiika wampandiikira biki bye nnina otuukiriza bye situukiriza bw'oba tolina kye wampandiikira anti nze mmanyi okuwabulira no social media tuwabula nze ndaba akajagalalo kasusse mu kibuga wano olina eddembe okunvuma nikuba nange envuma naye tosobola kunvuma leero n'onvuma enkya n'onvuma luli gwe kikyoba oyagala obyama mukwano gwange yambadde bwino atagambika nangamba sente z'olina z'okoze mukwano gwange ali awo Lugala sente nnyingi mugala masanafu kati oba mwali ekitegeeza obulumi bw'omuntu buva ku kulaba singa mukunja abaako kyafuna twagala ne Makerere oveeyo ye buzibu bwokka omuntu bw'aba nabo ne Makerere twagala ate ne kwetu waliwo ne yagambye enviiri zisumulule nazo tuzikola enviiri nazo yazisiba ku Sheebah bagayo jazijjayo osaaga ero jazijjayo lwaki obuviiri buno tetubusumulula ennaku zino mukunja nina kiwaani yangamba okufa kwe kuli bawula ne Sheebah
yagera ku makya nga ndaba atisse ebintu bidda wa Sheebah. Mukunja nga nkubiranga ngamba mbwe fujjo lisusse. Nimubuuza gwe wa defense mu kibuga. Fujjo lisusse mu Kampala. Ndabamwe fujjo lino. Obuyinza. Nakubita ku mukwano gwange Sheebah ne mbuuza ebitanda byatuuse n'angamba tebazze. Kati wuliriza kye ndi okubagamba. Ebintu bya Sheebah byagenda. Bagambye ebintu bya Sheebah ebyo temuli wano ku Ganjano ame. Wasula mumanyiwo wabadde asula. Wakalu. Atunuddeyo. Iyo watuukira kuba bulijjo amanyi wasanga Sheebah. Temuliimu bintu bulijjo wasanga Sheebah. Bayita waliwo sitole zenjagala tugendemu. Omanyi nze mba mmanyi nti ono nja mukwatira wano. Nono nja mukwatira wano. Kategedde. Kyolaba buli omu nsooka ne muwa obudde. Buli we bayomba oli n'agamba akola kino. Kati ate naawe era mba mbeetaagawo. Mba saagala basirike. Mbasaba mubeereyo mwogera. Ebintu ebyo byali bya bulunoke. Ebintu walugamba bya Sheebah. Mukunja twaliwo nga baddiika. Twali nawo wano. Nga wagenaliwo. Nabatika n'ogamba ne ARVs. Nga biva mu nnyumba yo nga bya bulunoke. Bulunoke nedda bulunoke amina ARVs kuba zaaliko. Abamanyi wano tubuuzaani amanyi. Buuza nze. Ku kitebe kuno tewaliwo lumu ya buluno. Abasigaza bali mu kikomero tuba. Kati awo nze siri wa wano. Tomusanga nga awo. Abadimenti abantu babira begadde. Ba begadde. Nedda nze ebintu mukunja bye yatikka kwaliko ARVs. Buluno aliko ARVs. Towayiriza musajja. Ati ogambye byali bya buluno. Mukunya nga tumaliriza. Lwaki omalanga? Ebintu omusajja amaleyo so. Eddagala eryo okigambibwa. Omwana mbadde takyamira ddagala era waliwo akaunti emu. Bagamba amaze emyezi 2 ku 3 takyamira ddagala. Era mbu Sheebah yabyogedde emyezi 2 ku 3. Mbu era adda n'atera okutuuka. Okusinziira kw'oli oza kubeera wandiisa. Naye kakati ate kati bansobi nnene kuba kakati omuntu oyo omulaba aba yagaye nti Sheebah ate tamira ddagala ye. Kati ate ng'omuntu oyo atudde amutunuulidde butunuulizi. Omuntu oyo aba wa mutima mubi. Amudduse ku ddagala. Kibanga w'osanga omuntu ng'emmotoka emutomera. Mu kifo ky'okudduka omugyeyo n'otandika gamba mbuwuli emmotoka mumulengera n'ossaako kamera n'ogamba mumulengera omupiira we gumunyiga omutwe. Kubanga ddala waba amaze emyezi 3 tamira ddagala. Ng'abafaayo muli eyo mutudde. Nga temumufuddeeko. Kitegeeza ate mmwe muli babi nnyo. Ndowooza n'okusinga nze kuba mba mukirimu. Kubanga ekya Sheebah eddagala lya Sheebah lyaggwamu leero lwakumeka leero lyaggwamu. That was kwa eddagala lyaggwamu. I got to know it was a Friday. Nga tulina omutwala ku n'enkuba ku ddwaliro ne baŋŋamba temujja ku weekend mujje Monday. Yagenda oba Sunday. Friday. By the way Friday yo gye yagenda. Naye ate n'eddagala ne we lyali nga likyaliwo lwe yagenda kuli ogwasooka. Kuba wano agenze emirundi 2. Eddagala era siteri we yapaakinga byonna ngoye twala tugende biki. Era eddagala yalirekawo. Yakulekera olieko tagaagenda na kintu kyo. So kati ekizibu kye ndabawe bakeyateeka bagala balumirirwe alage nti let me tell you tolina kyogenda mumatiza bantu. Gomera atu abagadde omumatiza ensi nti mukunja mukyamu. Ensi naye bajajinga yokka naga kati gwe omutuufu. Akwana nga bakuwagira nda abasusse obungi. Omutuufu nnuma. Otandise onyiiga. Abasusse obungi. N'abe n'abo buvunaanyizibwa. Anti kati omuntu agenda n'agamba Sheebah kino kati n'obagamba ali ku kkubo. Kale oba ogamba kale tamira ddagala tusooke tukkirize oba kale talimira. Gw'okola ki lwaki tova wooli n'olimuwa. Era ssebo nve mu njwe ŋŋende ntandike munoonye ku kkubo maama mira eddagala gwe saagobye waka. Mulimba nammwe. Omulasita oyo gwali n'ajjamu eggwako tugambe wamugoba n'eggwako. Alina omulasita gwapepeya naye. Ajja mukola eggwako tujja gamba gwe yagoba Sheebah ng'omaze omugwa mukonde. Era watwala ka baby nga wakalabye kuba kati nakuvye. Dansi ki? Kadansi ka Sheebah n'omulasita. Ate kyanyumidde kameramani yabadde agamba omulasi vaayo Sheebah nakamuleke. Serembe nakamuleke. Waliwo we yagambye nakola nakano tekajja. Nebadde waliwo yamwadambe. Ne pause. Nagamba ddayo gye wamukonja. Nagamba nja kuddayo. Kiriza ne Sheebah ina akoya akagalo. Kambagambe kino ekintu mwali makimanya Sheebah ebitawaanya Sheebah
kati ibiri ekizibu ekirutawanya Sheebah kiri kati ekinene be bantu abatwala okuba nti ba influencers bamuwabula nnyo obudde buno ekitegedde kubanga omutwe gwe naye guba kale tegunatereera bulungi but still ffe tubadde tumuteemingirayo bwetyo ne tulaba engeri naye kakati omuwabuzi ajja n'amugamba kakati awo obonaabona gwe tokiraba obonaabona ddukayo kati wadduka najja ku kkubo n'abeera ku kkubo ate omuwabuzi awo nga alinnyamu omuwabuzi ng'asirikira gy'ali nga yeefuula atakola ki atabiraba so kati kyekimu ku bizibu Sheebah kyali okufuna otherwise bonna abamuwabula singa babadde nga bamuyamba ne bamugamba bonna abamuwabula n'abakitwala mbu bamuyamba obudde buno kuba kati tunuulira ku kkubo gy'ali buli vidiyo gye bafulumya byolaba aba atamidde what is it for the mean kyogamba abamugulira omwenge ogwo okuva ku makya mpaka kiro nanywa okuva ekiro mpaka ku makya kyogamba ssente ezo tebasobola kugamba nti oba Sheebah kale omwana Bannayuganda omunnayuganda asobola okugaana okuyamba ng'oli ku kitanda n'omugamba ndi ku kitanda nfa n'agaana okuwa obuyambi n'ofa n'agula keesi ya bukadde 2 omunnayuganda asobola okugaana okugulira emmere n'akugulira walagi okitegedde omunnayuganda asobola okugaana okugulira amazzi ng'ennyonta ekuluma n'akugulira sigala okategedde kubanga bonna n'abamugulira walagi be bandi badde bamukwata nga tonnamugulira n'omugaa Sheebah kiki ekikutawaanya tukoze tutya obadde mu kifaananyi bwe kiti naye kati oli amuga nywa wuuta kati ayagala vibe ye kasita era vibe gyeri wafuna olubuto luba lwamukunja ffe tutatunyumiza birala wafuna olubuto ate aliko ennume enzira indasiteri ezo yankoledde olunaku waliwo ne yavudde olaga emaneja we bwe yafudde ne maneja mukunja byose mbyayo bane njagala okubasiibulako abaana ba maama njagala obaagaliza olunaku olwo oli musanyufu bulijjo okusanga oli muyongobere ogenda omanyira obuwuulu era bulunokke ne Asakaima mugire munteeke ku ttiimu kasabbuuni bagobye mwani mbadde maye bagobye mu bulunokke mbu waya teyabakiikirira bulungi kati banteeka awo awabadde buluno nsigeemu tunamukamera olangirire nti kati oli ttiimu kasabbuuni sooka gwe nga tonnalangirira kale tukomye wano funawo atujja kuba lwaki otugala omusajja tanalangirira